Bujikali famidea. Yewa size bulungi. Bwentyo. Owenda tukera bukwezi atetera bakulu bako wabuli. Bwentyo Ichuli gwangala ne Ichuli jalaba. Ku dunia kuno fenna tuli bagenyi. Olwaleero woli enkya toliiwo. Twandibanga twakawukana olwaleero mu ddakiika nga 5 ne bakubikira nti nange entemi. Munnange akatambi kano ke kamu ku butambi obutaateebwa ku lugendo Ichuli lwe yatambula okugenda e Dubai. Njagala okalabe obeeko ne kyoyigamu. Emirundi mingi tugoba ebirooto naye nga tetumanyi oba ebirooto byaffe Katonda alituganya okubituukako. Tetumanya oba olw'enkya lunaakya weetuli. N'olwekyo gwali eyampulira nga tujjukira obulamu bwa Ichuli. Baako ekyokuyiga, baako ky'obulabirako nti mu birungi by'okola olekangayo omukululo, olekangawo ebigenda okujjukirwako nga bwe tujjukira Ichuli olwaleero. Kamala okuwa akatambi kano n'oluvannyuma nkomewo tuyongera okuwayaŋŋana. Bujikali famidea. Yewa size bulungi. Bwentyo. Owenda tukera bukwezi atetera bakulu bako wabuli. Bwentyo Ichuli gwangala ne Ichuli jalaba. Basize bulungi. Basize nabbe twasize bulungi. Wabuli tukera ku manche wenda sinaba kunyuma ko kulaba gundi weeri. Ojja kutya Kakalamu. Lista. Olabe je tuyise ne batugamba Akaviliddeko bayitako. Ice cream. Oyina woyita bulijjo omukyala amita Aisha atunda ice cream abadde nga akulaba naye takyamangako ku testingisa kwa ice cream. Naye olabye Kakalamu. Olabye Kakalamu ne jjajja Ichuli nagamba byonna bye mwagala mu testingeko. Ogenda amaanyi g'abantu bannange. Naye kale Namasaka mwani muwadde nga omunyala waabwe mumuwadde omukisa. Namasaka naye tali bulungi Josenbeck. Naye adde ezimbazimba alina omunyala waabwe omuyisaako otya ka ice cream ka Dubai Mall. Nze kafunye kamaanyi. Ozayo rekodi kyendala kati. Bujikalifa yino. Ugenda mu aqua. By'ebyennyanja by'omumazzi. Getundako kati. Ejo enkuza. Mama otizikuli. Bujikalifa yino yennyini. Bujikalifa. Obeera wennyini tuli omwo twetala. Ekitegeera ate kati otumala wano nkutwala Japan. Tugenda mu kati mu byennyanja by'omumazzi olina ebyennyanja by'otalabanga. Omanyi empuuta, mukene, sabulenya, sire ennyanja njakulaga red fish, sword fish, capcheva. Ng'ekufumikira eti nga mpiso omukono egumba ne balyabulamu ng'erina beba omukono ne gubamu ekituli. Ebagita sword fish. Eribwa. Eribwa red fish olabe ebintu scrubs olabe ebintu binnyo. Wala ne Ichuli ogenda mu exposed. Nnyo ddala. Kano ko bakakola bukozi. Kabalambuzi n'abalinamu bookine. Ekitegeera hamu yaŋŋamba Ichuli genda okowemukko. Wadde ogenda ne bakakalamu naye beereero. Sigwe bo. Banaye Aji. Mugamba Aji njagala nange kulabako. Aji naye njagala kulabako omusajja muno agezezaako okundaga ebintu ebirungi. Ye kati kwe gatakonkona. Bino nange ebyetaagira ddala. Mugambe Aji. Bwe tuvaayo tugende tukoleko Aji Amisi nze Kakalamu yukira bulungi. Aji Amisi. Aji Amisi. Assalamu alaikum seeka. Nze Kakalamu. Nkola ne Ichuli wano. Omuki. Omunyala waabwe. Kubyenda byeko neetaagira ddala okweyongerayo okugatta ebirala. Naye ebisigadde ensaba onsembeze mbyogereko nga tuli ffenna. Bwe tuva wano tugendeko mu ofiisi tukunyonyola bye tulabye. Byandazeeko byaleseeyo olw'ebbula ly'ensimbi ebimu byesobodde tutuukawo tubimale. Tujja bimala ate tudda mu wiiki 2 kwa agro processing. Tumwogerera wali babayitawo batawedi World Trade Center we wali mu kati awo tugenda okubanga mbaddeko mu train mbaddeko mu nnyonyi ennyonyi yo njiddamu mu bantu bonna b'okoze nabo olaba omwaka guno gukyuse mwaka gw'amaanyi ate guno omwaka tugenda funa Kakalamu amiina era Katonda yeba. Ichuli nga yakava ku lugendo olwo yavaayo bw'atyo n'ayogera nti yeeteekerateekera okugenda e London era okulambula n'okukyala
okubaako abantu ab'enjawulo ababadde mikwano gye nfanfe bagenda okumiitingirayo oba oliawo n'okubaako ebipya byayigira mu London. Kyannaku nnyo nti Mukama Katonda mu nteekateeka gye yalina yakimanya nti Ichuli tajja kgenda mu bifo ebyo, naye lwakiri alina omukululo gwe yamulekera. Ku bantu be twalabye nga banyolwa nnyo n'okukaaba ye nfanfeewe Kakalamu oyo gwe mulaba mu katambi ako, era nga Kakalamu n'ebigambo byamubulidde ddala eby'okwogera ku munywanyi we jjajja Ichuli. Nkiwa Kakalamu be bamu ku bantu abaakubiddwa enkyukwe olw'okuttibwa kwa Ichuli. Kakalamu nina obukakafu nti ye bamu ku bantu n'olwaleero abakyalina kulya okutya. Ng'oggyeko bafulufiga abagambye nti tebagenda kuddamu kukola political content, Kakalamu newankubadde tannayatula, manyi nti naye bye bigambo bye bimu bye yaliyogedde, kubanga yalabye nfanfeewe ng'amuvudde mu ngalo mu budde mwabadde takisuubirira kubeerawo. Baganda bange, Ichuli olwaleero tukyamwogerako, omwogerako ne mwogerako n'ogoberera amawulire agamukwatako, kubanga alina omukululo gwe yaleka. Weewaawo abadde n'obukyamu bwe, naye tunuulire nnyo ebintu ebirungi omuntu by'akola. Nti ku lugendo luno I remember yali Purple Party gye baali bagenda okutambulako. Purple Party eyo yali ewombeddwamu omutwe Next Media, era nga yabanyumira generally nkiwaayo ennyonyi ya Kakalamu eyatandikira ddala. Kyova olabanga in memory of jjajja Ichuli, Kakalamu y'omu ku baakaabye ennyo ne bawulira ng'ennyiike ebabuganye, era abalabye katambi ako nga bamugambye abeeko kyayogera ng'abadde mukwano gwe ow'okumpi. Kakalamu ebigambo byamubulidde ddala, kubanga abadde mukwano gwe era abadde munne nnyo. Gwani mukwano gwo agenda okubeererawo mpaka lw'ogenda mu nju ye ey'olubeerera. Kino nno kitutendeke okubeera n'emikwano, kitutendeke okwagala bannaffe nga bwe tweyagala, era kitutendeke okubeera nga bannaffe be twagala tuli willing okubayirawo omubiri mpaka enkomerero. Baganda bange, nga nfundikira vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero, kakisabe Katonda atuyambe jjajja Ichuli afune obwenkanya. Lwakiri abantu abo abaatutte obulamu bwe mpuliddeko nti bangi bakwatibbwa. I'm not yet sure oba mu bantu abakwatiddwa mulimu eyatemudde. But I'm only praying Katonda atuyamba omuntu omutuufu abeere ng'ategeerekeka. Abankumira atakumira mpeera. Tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako. Wumula mirembe jjajja Ichuli.